standard gauge railway tujeetaaga naye teyeetaaga kuyiyiza bulungi bagemi ku import ebintu ebiri imported ebyowaka tukyetaaga kukola zino Kampala Metropolitan buli express gye mukola highway gye tukola or as an alternative make it commercial by investor bangi abali willing to inject money investing a collecting naye abafere bawan yayagala wakubira diiru akube diiru mu mugundi mu compensation akube diiru ku contractor akube diiru sente zibenga tezikyakola akole substandard but alternative eyokola expresses zina toll buli omu akola Dubai ina toll roads bobo ove Dubai ngoyingire Sharjah bakujjako omusolo barakatu yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru okozesebwa amagini okozesebwa Citroen ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen osoma mu mawulire olaba bingi ebituukawo so tuteme kukitwala nti kyakubalaata tuwulira ebiri mu muliraano e Congo bali mu nsi yaabwe kyenkana ng'abalala bonna bagenda ku mwezi ng'abalala bagenda ku planets endala abalala nga bali mu ku AI teknolojia bali mu AI owulirayo abakyalwana nti gwe wa kabira gundi oli wa ggwanga bweriti gwe tolina kuba wano gwe tolina kuba wano so kitegeeza wo bitutayina kubuusa maaso ng'eggwanga ulira ebiri South Sudan ulira ebiriwa mu mitendere egy'enjawulo naye mu byonna twebaze Katonda ffe abakyaliwo abakyakulabo tabadde ndaba akatambi omusajja yakutta simanyi nakasanze ku WhatsApp okwo omusajja yakutta akatambi ka ddakiika 4 ng'alaga embeera Katumu airport gy'erimu Sudan fa abawuza zake zivuge you don't know abawuza kazake kazikole zivuge zake zivuge abimu Urusi binyikaza but nonetheless abagenda okola nemwe tubasabira abakola mu night economy bukeese bulungi ntumira ku Bananakawa West mwenna kutwaliza awamu tubadde eyo mu Naggulu leero tusagula n'ebitundu byonna ebitwala nagala okubajjukiza tulinayo emisinde ku Sande egya Kabaka abantu mwenna ababosobola emisinde gino tuze tugifunamu ebintu bingi ebyamakulu at least tuze tufuna accountability Kabaka tatukubanga ku njawulo Kabaka tatukubanga ku njawulo sente muziteka we muzirawo zigenda tulabawo abantu bangi aba benefitinze actually mu project nga zendowooza ezibadde mu public participation mu kugaba omusaayi ne mu misinde tuze tulaba interventions ez'enjawulo so towa buwisente nti nno zigenda mu ggwanika wabeerawo abaganyulwa wabaawo abaganyulwa directly and indirectly so buli omu agenda okudduka olunaku olwa Saturday is it Saturday yes Sunday ya mukaaga yes mwenna but run with caution kuba amakuba agamu gajja kuba gali busy ate oleme kufunirayo obuzibu fe banganye okwogera gye ngenda okuddukira kubanga for some reasons oli mutuufu naye tujja kubaamu naye tugenda kuddukira mu Nakawa
tugenda kuddukira ffeno tetujja genda eri mu misinde nonetheless issue ne bwoba togenda genda mu lubiri gula omujoozi okole edduyiro awagire cause okay honorable tukidira okuba nti dakika nga 2 tugenda kuba tugenda mukumulamu nakulabye Eid yakuwomedde wakubya akakanzu ngamba honorable bali kusiba Eid yagenze kulwa kutambulidde rutya mu basibi bona ddala abalonzi Idi yatambula bulungi kuba nti omulundi guno abantu baavu kavaibu kabuze kade katonotono ate kavaibu kabadde katonotono ate ya weekend ate Sunday ezigwa ku Sunday nejimira lete mufaya oyagudde ku Sunday tujja baddi zawo Easter Monday koma ya baddi zawo Easter Monday tugattewo oba tukoleyo proposal yensi che yateeka public holidays bwegwa ku weekend bajuposhinga mpaka mu weekday bajongerayo was it Kenya is it Rwanda wano munsi zaffe wano I think bwemba seerabidde abantu ne bajja mulama tulambulako bantu ne ba ku weekend abantu bapushinga mu mpaka Monday but I think also that is a populist decision it's not worth it. Okay. Honorable ngenda kubanga kampite mu kubino tugenda okubaka tulamo lunako lwalero. Budget government egamba nti ya 2025 2026 yakendezebwako okuva kuzize twali tusuubira ba budget gwe tubadde tutambulira financial year ewedde obusewusoba mu 7 kuno ne bagikakkanyamuko. Naye okusinzira kubadde mu parliament nakole kakiiko k'ebyenfuna state minister ino Musasizi ayanjudde amabago nga 7 agwe tujja gatunulira wabula amabago genyizo okuteka kesira gabadde eri mu kudyo ebintu ebiyingizibwa okuva bwe rwegwanga ne bijja wano nga byakozesa waka bigenda kuteekebwako omusolo tunoonya sente zikola standard gauge lerwe omusolo omulala gugenda kuteekebwa ku sigala ne omwenge ndabyeko wano mu kiwandiiko gulaga nti bia akolebwa nno wano ewaffe ne sigala mu bintu bikolebwa ffe naddala taaba bagenda kuba bayongerako omusolo kati ku bia omusolo gugenda kweyongera okuva ku 6 okutuuka ku siringi 9 tusuubira nti oba gavumenti esuubira nti senga amateeka gano oba amabago gano ganaafuuka amateeka emisolo gino ne gijjawo omusolo baguteeke ku walagi kabia bakaleke netaaba abebyobulamu babadde bakamba abantu bafa amawuggwe obuzibu buzze omwenge gulesa obuzibu bateekeko emisolo kati gavumenti negati waayi mukabira bwerere katungiro kifunamu bumbi nga 19 wali basuubira obumbi obusoba mu 7 ne gali y'omukka etandika okujja naye emisolo mirungi ne sente bezigenda okukola nayo oyinza ogamba birungi naye ebintu ebisinga honorable kimanyi tubipulaninga tugenda kujja sente wano purpose of planning and budgeting. The budget is a proposal. Okitegeera kyobala kubaako proposed budget teri agenda kukunenya nga tugitukiriza I think tujja bimenya obubenje nga buguddewo ebbanga polisi lyemala nga tennatuuka abantu abasooka wabeera abantu ba bulijjo mulinnya ery'okuyamba bwe bakozesa lulimi lwa nnaku zogga nti abasamaliya bajjanga abasamaliya naye alipoota ziraga nti bano bagufuula mugano nga gwanswa babanga bazokuti kuyamba nekibasooka okulowoozaako kusooka kukunyagako byolina olwono polisi egenda okutuuka nga n'obuyambi bwandi badde ofuna bo tusobola kubufuna oba oliawo omutima gwongera kutindi nga tokyasobola kuyimuka olengero ly'essimu agitwala ne pressure nazo ne ziri nnya kakati nti okulwawo kwa polisi kuno kuviiriddeko nnyo okulaba nga ate abantu tebakoma kulumizibwa lwa bubenje bokka wabula abasinga ebibatuusibwako n'okuba nti banyagibwako ebyabwe simanyi mbeera yeri mu ggwanga nga si nnungi mitima gye gyakaluba nga bweri njogera ya bulijjo kiki ekiviiriddeko okuba nti abantu n'ensa zikendedde okutuuka ku kino kati nze tusobola kubyogerako bwogezi bwenga bwolaba ebintu nga bwembiraba kakati first aid waliwo mu security kye bayita first responders ekyo kiri ku mitendera gyanjawulo in security response naye bw'oba ofunye akabenje tulina ebintu bibiri ebyatujjira ekisooka tukyali baavu
kakati teri mwava abanampisa kati tusooke tukijjeko tukijje ebbali tugambe nti tojja kusuubira muntu mwavu ajja okuba n'empisa yoli kasaba mwavu ebyempisa tobimusaba nyumiza mpisa ekyo tukiteeke ebbali ekyokubiri nti waliwo kye bayita advantage, taking advantage of the situation, okweyambisa embeera kati nze bulola bwe nsanga omuntu agudde ku accident level yange gyendiko essimu si kizibu kyange okitegeera omutwalo gumu 2 3 si kizibu kyange nfuna bulungi so response yange ejja kuba yanjawulo nja kulowooza ku bulamu kuba kati nze kyempa ekitiibwa omuyala omwavu obulamu tabuwa kitiibwa olaba omuntu asobola okubuuka n'ayingira mu kikomera n'abuuka n'agwa munda mu kikomera mwamanyi nti mulimu abantu agenda abeeko byabbayo kitegeeza taba bulamu bwe kitiibwa tabulinamu na value erimu ekyo kyakola ki kyanoonya so kakati awo toyinza kuŋŋamba nti omuntu w'ekika bwe kityo ajja kusobola okugamba nti nno kantaasa obulamu ng'alaba essimu erimu emitwalo 10 gy'agenda okulya obanga amukutte mu nsawo ng'alimu 5 kakati waliwo kye bayita guilt kulyanga kukusinga okulumirizibwa siso mu muntu ekizike ng'abadde asambagala tayinza kubeerawo kuba kati alina okulumirizibwa nti alina kyakoze ekikyamu actually ayinza n'omuzikiza okitegeera bulungi ekyo kimu ekyokubiri response yandibadde evaawa still kyekiri kyenakugambye tetulina mechanism tetunaba kuzimba capacity esobola kubeera na response buli wamu we have few ambulances kubanga abantu ne baba bagudde ku kabenje tukyabatwalira ku kabangali ezo mukyalo zikusaba mafuta okitegeera tumutwalira ku kabangali omufu akyali omulamu tubateekako 4 5 bonna bayiwa musaayi bonna basobola okwesiiga obulwadde singa abaawo mulwadde mubbo fetufa kukyabulamu ku level eyokugamba nti tukyali baavu tetunazimba capacity tuyinza kujjawo advantage because everywhere by the way it is worrying bw'oba owulira nti statistics zigamba nti tulina ebitundu 38 ku buli 100 eky'abantu abatali mu money economy bonga kyafunye kyalya kakati aba 38 be batali mu money economy n'abali mu money economy bali bubi so temuddawo ne twerimba mbwe ekyo tulina solution tetugiyina ekirala ekireetera abantu ennaku zino okubeera ignored ye burden eteekebwa ku responder burden nti bwensanga omuntu ku kkubo ng'afunye accident ne mutwala ate burden eri kunze kajojojiwe ebibuuzo omuntu yafunye ate accident olabika wamuse tugenda kunoonyereza kakati n'ab'ebyokwerinda abamu naddala abali mugwira bwakulaba bw'atyo akulabamu omukisa agamba ne tujja munyiganyiga wano tumutiisetiise tumuteekeko fayiro akole ki aveemu kyavaamu kakati abantu abamu naddala abali mu poliisi esookerwako nabo bakoze omulimu gw'amaanyi okumalamu abantu omutima ogw'obuyambi omuntu omutwale mulago n'akufuukira ekizibu okitegeera babaluganda be baliwa simanyi biki tobamanyi naawe nze nyambye omuntu afunye kabenje musanze apa n'omuyoolayoola mu justice nentaasataasaako nendeeta ntaasa obulamu kati olaba nti loopholes ku levels zonna oli bw'asanga omuntu ng'afunye accident asooka n'akubamu akafaananyi ate mutwale ntuuka eri ate bankozesa statement ate bambuuza ebibuuzo bingi ze mbadde ntaasa muntu nga yeeyongerayo omugjeewa kiki ekibaddewo biki bubuuzibwa ebibuuzo bingi
okitegeere so olaba ekyo nakyo kireetera abantu okusanga oli afunye obuzibu kibaga nti ekisa kitta nalinva ggulu nalinvaawa samuwe yaawo I think nalinva wetaba ggulu labika nalinva munakasongola awo sometime back bwe twatuuka awo nge after mijera towards nakasongola ne tusanga accident ne tuyimirira so waliwo omuntu yali asigadde nga mulamu akyasaamu twalina emmotoka 2 fena twayimirira nze alina kabini yali ya gavumenti ne tuvuga ne tujjawo n'omuntu yali asigadde nga akyali mu akalamu erina akatabo akalimu amanya g'abantu it was I think a salesman of Kachira something like that so ne tukwata akatabo kano ntandika okubira abantu tutwala omuntu mpaka ku ddwaliro nakasongola awo tumuteekaawo mu kiriniki ne bamu receivinga tubagamba naye relatives bawe bagenda kukola ki ne ntandika okukuba amasimu mu bantu be twakubira bonna mulimu eya respondinga nenga naye tayina sente tuba tutuuka eruweero ono gye tuba ne tugamba omuntu gwe muleese wano temusasuddeeyo wadde 10 tetulina nabikozesebwa bitugenda mukola ki mukolako musooke muteekeeyo deposit nabo babigule okitegeera kuba nabo batya okuteekamu kubanga tebamanyi oba banaazikola ki nkolaga level ya preparedness yaffe nti nesirite esobola okulemererwa okukola ku muntu ali mu kuzirika ali mu kumira omusu okufa kubanga totaddeeyo deposit nga tebakirowooza naku nti obusajja obulamu bugenda obulamu si kyekikulu sooka osasule eyo level yonna ya bwavu so ekisa kyabulirawo mu bwavu yes nti obwavu bukumalako ensonyi oli alina bizinesi yagamba okutaasa obulamu sooka okole ki sooka osasule ne gwalabira ddala nga azirika bulijjo olaba wano mu malwaliro nga bakwata n'emirambo bulijjo olaba waneeno omukyala agenda ozaala nagendako mu ddwaliro erimu nga ndi mulwadde erinnyo n'oluba lwazimba nali sirina gundi yonna ne luzimba nazuukuka ewaka ku ssaawa 9 ogw'ekiro neŋŋamba bwe bunaakeera nja kuba nkoze eki nja kuba ntuuse n'entambuza ebigere natuuka mu ddwaliro ne mmala essaawa ezi tewali yanfuddeko tewali yaze nagamba nti ki tewali yaze ngamba nti no tukulaba embeera this whole side yonna nga kuzimbi antiri omusajja omu bwe yajja musawo yalina okunkolako ayitawo ogufuluma n'akomawo n'ansanga ogwokusatu agenda okundaba n'abeera concern naŋŋamba nkuyiseeko wano what is wrong nga sisobola nakwogera n'antwala n'ankolako examination n'ansanyalaza n'anzijanjaba concern but at the reception no one is there saagadde kwogera ddwaliro for some reasons wali oyinza n'ossiibawo yali nsobola n'essiibawo naye nga abantu olaba bajja bo bakola ki bayitawo bajja bagenda so nkulaga nti nno until that mentality ekyo tekirina mu mulembe gwaffe the biggest population is needy neetaavu therefore oyo yekka asobola okusasulira obwetaavu yasobola okufuna efficient service ekyo tuli mu balwadde but it cuts across everywhere kasobamu n'akasente ojja kula tekyali service ebintu ebimu tebikyali bya buntu so bano ba first responders
respecting atya respecting atya obulamu nga muyala respecting atya obulamu nga ayina olugamba soke mujjeko kinene. So issue I can summarize nti ekyo tetugenda kigonjoola kati twajjirwa ne social media. It is easier for one to record ekigenda mu maaso ninga talina kyakolawo. Buli omu gogenderera awali akabenje ojja kusanga abantu ng'omu oba babiri be bafuddeyo weetoolodde abantu abalala nga 50 bonna bali ku kamera. Nalaba una akatambi bali bana South Africa ni balwana olinga bali coding omuna akuba munene afa paka lo yafa baku bulijjo alaba n'abaana bana abatulugunya abaana. Yes. Olina akka ku mwana n'akuba mpaka kuzirika naye nga waliwo recording. Process yonna n'akola ki? Why don't we also look for the one who recorded? Yabasookerwako. Bwe wabeerawo omusango wabaawo ebintu ebiri criminal ebigenda maaso nga naawe wooli n'otabaako ky'okola etteeka likukwata obeera accomplice. Agaya kunganyiza bujulizi. Olitayinza kudda ku mwana ebbujje n'alikuba n'alukuba eddakiika 2 a stupid fool ali mu kurecording akola anonya content. Ng'oli alwana ne mukyala we omuna akuba muno olubale kata amutte gundi sini ya dakiika nga 2 ku meka ku 3 kunya wali bize mu kurecordinga talina amuna sese egamba nti ono omuntu ayinza okutuusa ku muno obulabe beyond this anyumirwa naye nga ali bize ku simu akola ki afunye content. But what is the essence of your being there? Is it content? So finally bwavu kasabuli wona n'embeera iterera tosobola kugonjoola nsonga zimu ez'obuntu ng'oli muyala nkuwadde scenario nti oli abuuka n'agwa mu kikomera gy'amanyidde ddala nti n'aliyo asobola omutuusaako obulabe naye n'abuuka n'agwayo yali muluma anonya sente nga bulamu tabulabamu value ekijja kijje. Nina mukwano gwange yabadde anyumiza eggulo ekisajja kyamubbako akasawo ng'akimanyi nga bakimanyi ne bakinoonya ne bakikwata ne bakitwala mu kkomera. Omulamuzi amubuuza ogenda kusasula essimu nti nedda naye gye yabadde aŋŋamba yabadde ava mu kkooti n'aŋŋamba omusibe omubbi ajja mu kkooti ng'anyirira n'okusinga bwe yakola ki bwe yali nga tannasibwa. Waliwo abaana batakyayagala kuva luzira ng'agamba luzira nebaka sisasula rent akawunga gye kali sikasasula ng'alaba okubeera luzira. It is better for him than okubeera ebweru. Tukoze tolya n'erishuwa bino bikubanja erishuwa akawunga kabaawo ebigambo nti gavumenti abasibe lwaki tembalabirira okitegeera. Abaana bajja wano n'awagira nga bakamukwata omu yatuuka n'olangira omulamuzi. Omulamuzi yabuuza naye gwe guno mulundi gwakumeka nga nkutwala agamba sinze mubbi ennyo gwe baludde okupromotinga. Tugende butereevu ku nsonga y'emisolo. Ogambye nti kibayita planning oba nti kibayita okuplaninga kwe kuba nti ono otegeka ekintu nga bukyali then notandika okunoonya n'amakubo mogenda engeri gy'ogenda okufunamu ssente zaakyo oplaningira ekitaliiwo. Nigwe oleka toli mumativu nateeka misolo kusigala na bio gekawolagi kubuka gekase ku bantu wano kokka nja kubuulira ensonga lwaki. Okay. Oplaningira bobo oplaninga first of all oplaningira ekitaliiwo. Budget zonna baziyita proposed niwe bayiyo yembaga ubanga atebereza na 10 ku 10 n'ebintu byo planingira ebisinga weekanga ebimu byo meetings ng'obijjemu mu budget either olw'okuba sente tezimaze oba you have been advised nti tebyetaagisa oba ogenza okulaba nti with or without them omukolera gusobola okukola ki okubaawo nga tewali kikutaataaganyiza. So government bw'eba ekola budget eplaningira
first of all planning abantu okubateekerawo ebitaliiwo naye nga byetaagisa nti mu budget ojja kusangamu okukola enguudo, ojja kusangamu amasannyalaze okugengerezaayo, ojja kusangamu okukola ABCD. That is, it's a proposal, but ne bwetabikola naye nze wenina interest nga tu-increasinga budget n'ebikozesebwa ne revenue collection, tetweteega kubadeninga migugu, tetwetaaga kuteeka mugugu ate ku miwi wa musolo. Ndabye businesses nyingi. Manyi nze mu kibuga muno nakiyingira nina emyaka 13 14. Ekiwoomeddwa ssebo. Ndabye transition. Economy ya Uganda esinga obungi eri informal. Esinga obunene for your information. Eri informal. Chovera bujja wane Kampala. Population ya Kampala Wakiso. Ojja kwekanga nga individuals va ku companies abayina active accounts tebasoba million. Tinyina kasente kali ku account eri katudde. Tebasoba million mu account mu banks zonna. Abasinga okuba nazo nga kyabo waze nti nno kubayisa omusaala. Nga fa abakozi. Nga mu abakozi. Nti company esasula ku account. Era okusasula na account eggalawo. Era lwezitonyeeka 3 nga lumu banka ziba busy. Tuba tuzino nayo. Era uzisinga okukolera withdraw ATM buli kimu kiri active. NSSF luli nga waliwo olutalo lwa byalugaba ne minister. Chala among. Baleta statistics. Kampala Wakiso zizisinga ama company. Zizisinga ebintu ebiri fomu ebino ogoberera amateeka. Ama company nti mwina police gye mugoberera, ebitongole bya government n'ebitongole ebiyina enkizo. Kati tulina okutebereza nti Kampala ne Wakiso ng'okoze census entuufu tuli mu miliyoni nga 6. Kale tugambe Greater Kampala Metropolitan. Neba abalanga active savers with NSSF bali emitwalo 9. Ku milioni 6. Ku milioni. Kati generally kwa the population in, but countrywide active savers with NSSF bali emitwalo 9. Tetuwera nakakadde. Registered savers bali 1.2 around their million registered. But government yokka wewawo bo basasula pension na chinachi edina abakozi emitwalo nganda mu 8 bana mu 5 around the local government. Ama company gonna golaba gaina abakozi abasuka mu bukadde nga 2. Bano bitongole bya bulijjo eno company eno ziri factory ziri bano bonna I assume bayina abantu abasoba mu miliyoni 2, but they are not saving. Kati URA weyetaaga okutunulira nti webeekola burden eteekwa okukola field work ali thara nti bano benjagala okuteekako burden y'omusolo. How does gundi ekola etya performing enyingiza yaabwe performing etya nsooke ku formalizinga oba ngende mu enforcement. Bano boteeka ku burden batono kweganga sineta misolo nsooke mbe ne statistics entuufu osooka okole data okapuchalinga data onfuna bulungi. Omanye how do I localize a business? Ogendo sensitizing local governments. Ogendo choose etteeka. Because you advise. Okitegera bulungi, you advise
n'ogamba no bwe tuba tunaakollectinga omusolo twetaaga okwenhansinga revenue collection. Okwenhansinga revenue collection kitegeeza oteekwa okugenda n'osensitizing abantu, local leaders and citizen residents themselves, nti buli alina business ateekwa okuba trading license. Kampala wano kirowoozeka tutika tubinika abantu b'omu kikuubo omusolo. Kampala esolooza biliyoni 2 yonna ng'ogigase biliyoni ebi ezo sente za division yemu. Kampala erina capacity efundinga budget yaayo through effective tax base enhancement. Okitegeera bulungi. Olwaleero bwe tukola census ne tuva wano tugeze okuva wano ku capital shoppers ne tugenda tukkirire wali ekisaasi ku roundabout sample. How many have valid trading licenses? Sample. Bwe kiba kikwekwete ekkubo lisigala kkalu. Sample. How many have valid trading licenses? Tetugenze wala ku 10 ojja kusanga nga 15 ku 2. Bizimbo jalaba bikalu nga bigaddewo byonna baddusi. But tebaganye gusasula. Wali wajja n'amugamba mu kifo kya 2 tuweeye 5. Ffe tukola enforcement yaki y'okusolooza trading license. Ye n'asolooza mu kifo kya gavumenti okusolooza. Nga naye alina URA kubanga ye enforcement yagenda okujja okusaba omusolo ate gw'owadde 5. Atera utazimuwe ajja kuga. Kati omwaka bwe guba guggwako trading license nga ziggwako bayinza okukwata street ne bagikuba siiro yonna. Omulala najja n'agamba leeta 5 tujjeko siiro. Bayimu n'abantu baabwe agamba nze nyine namba sulana onaakusabye 10 ate yakola enforcement ogenda ziwano. Gamba waliwo ne waliyo ejja okugambira nti omaze ebbanga nga totuwa yongeramu. Okitegeera kati gwe n'ogenda mu kikuubo n'ogubinika bali abasuubula ne basasulira kino n'otandika omugamba tasula mu kiro n'otandika omugamba sasula ifrisi. Yes. Professor Nwagaba kati oyo deputy governor wa Bank of Uganda yagamba cabinet retreat ekyankwazi n'agamba bwe munateeka enforcement ku bantu abasuubuzi mugenda kutta economy. Abantu abamu muzibirize babawe kye bakoze eki kibalina wadde but expand mugaziye musoloza ku bifo. Mufuna abantu bangi abayingira pool ew'omusolo. Kwegamba oyawukanirawo n'omuyindi n'omuddugavu. Omuyindi ajja kukwata agambe ngenda kutunda piece 15,000. Ndyeko siringi 10,000. Nenga mbitunze. Omuddugavu ajja gamba ebitano nja bitunda ate ndyeko siringi bimeka. Ogenda okwekanga ng'ogamba abayindi bo babba omusolo. Naye ajja kukola nti agenda kutunda quantity mungi. Afune amagoba matono. Yafola gava mu bingi. Alabanga product zo ziggwawo. Kifo ky'okubeera rigid nti njagala target yange ya milioni 2. Ye n'agamba kanfune 10 mu ameka. Ndezi gwewo ngende endala. Nakola stoko ya mirundi 3. Okyali kwemu. Eyenkanankana neyiyo ng'okyali kwetya. Nafuna 10 mu 3 emirundi 3 ku stoko yemu. Okyali kubimeka ku 2. Honorable nga tugerako mu bulango. Government yatulumiriddwa lwa bya bulamu oba kituufu enoonya makulu galeta ssente okwongeza ebintu byonna omusolo guva ku bintu ebitambula. Consumables. Luxury. Luxury is highly because ekisooka luxury asinga alina n'engeri gy'akosaamu obulamu. Lwaki nabadde ngamba Waragi nti Waragi owaffe waawa ne Uganda kati olaba ali brewed ali distilled obulungi ali processed obulungi ali ku 46
50%. 47, 45 there. Ali distilled obulungi. Standard. Kati owaffe owawano. Toyinza kuŋŋamba mbu content ebeera eri measured. Kati omwenge gwonna nga alcohol content yagwo y'amaanyi. Gubeera ne effect nene ku bulamu bw'omuntu. You make it hard for them. Tufana badde nkugamba Waragi tutumufuule wa bay. So wabulabe nnyo. Kuba wabulabe. Ekimu ku bintu byensinze okusanga ebinennyamiza n'okunennyamiza is alcohol. Tuuka mu bavubuka abato abali able but they have become alcoholic. Sangu mwana ina yakoga yaggwawo. Winawe nali awo aweddewo. Talya anywa bunyike. Munaka watuziika abantu abatasoba mu 5 buli lunaku. Across abafudde omwenge oba agenda okufa omwenge. Watutaddeko bano bavudde lwansobi ziva ku mwenge nti balwanye. Waragi. Kati naffe tulina okusala amagezi. Gundi Bungereza National Health Services. I think National Health Services ye gundi yaabwe ye ebyobulamu bwabwe. Bagenda okulaba nga sente ze bakozesa okujjanjaba abalwadde ba gundi ba TB abafunye endwadde ziva ku sigala. Sigala nga sente nnyingi nnyo okusinga sente ze bafuna mu sigala. Mu musolo nti omusolo gwe bajja ku sigala mutono nnyo compared to sente government zekozesa okujjanjaba TB. Akafuba okujjanjaba akafuba nga tebafunamu. Okitegeera? Yes. Kwe kuleeta stringent measures ne batandika kati okukugira akafuba other than okukafacilitating. Sebo kutasa bya bulamu oba bwetaavu bwa misolo. Byonna bitambulira wamu. Kubanga n'ebyobulamu biyimirizaawo weetanga ensimbi. So emisolo giri aimed at solving a problem. So in my view emisolo gyetaagisa naye gyetaagisa kuki? Webe tutakisinga betuteetaaga kutakisinga. Let's tax luxury. Katutakisinga ebyo ebintu ebireeta effect ku bulamu. Kati tugenda kutakisinga omwenge. Naye ate what have you done for the fake alcohol on the market? Gabe chupuli. Kwanga ekyo nakyo kiri awo kiruuminga large. Bantu babinyo ne bafa. UNBS. Its efficiency is a collection. Collective responsibility buli omu kuzanya party ye. MDAs ezina obuvunaanyizibwa ku kusolooza omusolo olwaleero nga zikyakola independent of the other. Omusolo tegusobola kubeera effective. Buli omu akola bibye. Nkubuulira wano mu Kampala tufiirwa ebitundu 6 ku buli 100. Omusolo gwandibadde guva mu ki? Nga tunaba kugenda mu kutakisinga tagundi ezawaka. Tuyina emisolo wano mu kibuga egita collecting. Niyo nga gibuukibwa. Advertising. We don't get any revenue from advertising. Transport eriwo. Tetufuna musolo. Boda taxis zisinga tezifuna musolo. Tikibe mingi. Ati kingamba. Waliwo gy'olina okusooka okukola ki? Okuteekawo. Olwabe mulugunya ku matooke n'ente. UNRA yandibadde tukolera omusolo. Tuzimba enguudo. Waliwo abazikolerako ssente ne tetubafunako. Gwe ebipande byonna byolaba kati kasasiro ajjudde mu kibuga. Call it littering. Tasasula musolo. Tumusolo gwo bannawulya baguleeta ku ddogo ogw'ebipande ebyo. Ne babigira ne bamala ne babifutyanka ne biddayo. Situ kasasiro gwolaba that littered, it's money not remitted. Kati nga tonagenda kusolooza jjiiko na seppichi na sowaani na kikopo. Waliwo ebintu ebikyaliwo ebiri fresh.
naye kati aba advertising basobola okwerwanako balina capacity aba advertising balina ba partners mu government abayimirira so aba proposing emisolo ne bana abandi badde bagenda mu advertising ne basajjayo omusolo bakolagana so advertising ejja kukola emyaka 10 nga government tefunamu naye nga yafunamu ojjo taxing esowani ya 2 3 4 5 10 jogenda okujjako omusolo era ojja kujjako mutono expanding the tax base is important than squeezing taxpayers. The difference between expanding and squeezing is open-mindedness and patriotism. Kati bojja ku squeezing on the business agivemu abantu bafudde mu busubuzi bagenze mu bulimi kuba kitegedde mu bulimi omusolo mutono twali bamwanya sawa zino kubanga eri amanya batakisinga atunda byenkola ki byenkoze nja kutunda ovacado wange ensawa 5 fene wange miyembe jange no one is going to bother me meze no bino nobulungi kunnimirawo unofunira akasente keyo oba biliyoni yo ku farm nga teri akugaze kugamba nti no wasuubudde bino simanyi bino simanyi biri that's how bantu bavudde mu busuubuzi okubibalirya nako si kwangu osasulira ku farm kati nzogenda kunzijjako ddi omusolo agricultural products dairy products are not taxed so ogwa bia bagutwali lukaga mwata no gudde ku lwenda bia kati bia nze okutakisinga omwenge sikiinaako buzibu kubanga omwenge izera kijale gunywebwa agusobola si mpeke twaluge bakaka si mpeke enti ya mutwe kibaba tebakola kwe kujjawo subsidy gye bateeka ku ddagala okitegeeri yesigaleyo ekyo kyo it is essential naye bye binala kutakisinga omwenge I have no problem baluddewo bulwindo za president mu covid yakivumirya nnyo omwenge ogwo n'atujukiza ne bwe yagunywako ne gumulema abatuwuliriza nga munywa omwenge sibalinaako buzibu naye mulindowooza mu kifo ky'okugenda nkulaga nti tukyalina bingi bye tusobola okugyamu omusolo mu kifo ky'okusqueezinga bano abatono manyi bikopimira statistics bintu bitono nnyo genda mu URA kati apartment woyo ogenda kutakisinga musolo sente z'amasomero baziteeke ku account ya government at the end of the day you are going for soft sports waliwo byotatunudde look at Sabasente is expanding formalization sebo Arafat waliwo abantu nga running a multi-billion business naye nga takola ki tasasula misolo agenda n'agula ettaka ne bamuwa transfer n'atalikyusa okitegeera n'atalikyusa gwe bw'ojja okuligula n'akuwa transfer ne bakubagga omusolo yakakafuna keerere n'atwala kajjudde so abantu bajja kufuna gundi multiple gundi ze bakozesa gye basobola okukola ki okukyanga omusolo bajja bypassinga that's why I am saying instead of squeezing expand osoloze bangi ne bwofunayo kitono naye kikumala okusinga okukwata abatono ate bw'oba onyiga ennyo bw'oba okama ennyo ebikozesebwa waka nabyo tubyogereko ye target egenda okuva mu sente ezokukola standing gauge railway singa target tekwati tetugituukiriza lugudo za tunalukozesa kati standard gauge railway tugyetaaga naye teyeetaaga kuyiyiza bulungi bagemi ku import ebintu ebiri imported ebyowaka tetukyetaaga kukola zino Kampala Metropolitan buli express gye mukola highway gye tukola or as an alternative make it commercial
ngawe tulabe ne Entebbe Entebbe kola Mpigi Busega Mpigi Express make it commercial. Abantu balinga batagala gikozesa naye kati okitegeera ba investor bangi abali willing to inject money investing a collecting naye abafere bawan yayagala wakubira diiru era ino akube diiru mu mugundi mu compensation akube diiru ku contractor akube diiru sente zibenga tezikyakola akole substandard but alternative eyokola express zina toll buli omu akola Dubai ina toll roads bobo ove Dubai ngoyingire Sharjah bakujja ko omusolo inogwa domesticate these things mukono bw'oli oli avena agenda mukono asasuleyo siringi 10 ate omuntu agamba nti obudde bwe nandikoseza n'amafuta mu jjaamu naki akampeyo wano 10 okuzimba economy ya mukono Kampala nga siri that is nonsense. Localize sinabifuna kali report ebiwana wano kola province obo kole region gundi zino kwanga kati economy ya mukono economy ya Kampala ogendo gazi ya mpola tukwate district kati nga zino zi metropolitan zikole sente okukola center nti all money come to the center zi diminishinga gundi collection kola mukono ojiwe full fledged system to collect money ebintu byagalo fanagana ebya federal kati you can gundi you have decentralized mukono is an administrative unit ina government number wachise ina government number mpije ina government buli district tova tu ina local government local government teina kubeera political kyokka kati twakola local government eziri political zituyamba kubirala tibwetaaga federal just local it is local government there is local government there is local government amagombolola zino zi town council the municipalities sema eri autonomous ebyo byonna obiwo obuyinza instead of money coming to the same nga ngende mukono jakasula mukono nina chenjo baleka eskana esoma number plate yawa ye mukono tentema musolo goboddaka pembanziraka na yenze we Kampala agenda okunona mukono nkomewo bulwe nyingire mukono nina chengendo okonona ngenda kukendeza oluguudo ngenda kutwalayo kasasiro ngenda kuonona empewo yayo through pollution ngenda kola ebintu bingi I pay for that service kubanga bagisasulira nabo kuba nabo babisasulira nalabako buno motoka obutambuze ebyamaguzi bokka bye basasuza empoza bagitampoza impoza kati giformalizing you are going to get more money ne tuli greedy twagala busente bubere ku center wokka zagendo emukono bajja kunte masiringi rumeka era stika yange bako ku motoka sikane banga kamera eno jolaba kamera zinezo okukubo ye kubabu kubi flash mu motoka nejja ko lukumirwayo mate motoka zinzo okubanga zisoba mu 10 ira district buli lunaku capacity kakatola bagende Mpigi bajja mujja ko omusolo kuba si waayo agenda so bajja mujja ko omusolo kuba si waayo kati olwo 10 lwosobola okujja ku buli motoka esaze gundi teweta akasindika sente mukono nditubawereza billion bweziti bajja kuba ne multiple collection gundi zaabwe nyingi activities many will come and suspecting nti olina okumulumaganya ngenda mukono kati ayino geno mukono ngo10 lumuluma tajja gena tusasule 15 okuyita ku bypass zuwaya teweyagalidde nayo tolo gwe muli bati gwe musolo nkulaga example tusasule 15 bwemba ngenda kati bwemba ngenda Entebbe on top of fuel nino kwongera ko omutwala amagenda n'amadde and the road is busy atebo gati jaddo kuboneto labo terage mafuta gojjo kubako kozeseza era ngamba kati ngende mujjamu kasobo nja kweka nga nkozeseza ebiri kanteke yo omutwalo wa saving obudde saving fuel novuga lumu
you are making money. Kifo kyogenda okubinika bano bagundi bano bani government expand, don't shrink, don't squeeze. Expansion means you have new ideas. Expansion means omusubuzi ba wamwetolora kati mwako okujja mujjeko gwaki kati buno ogenda obeera omu ate kati wano lwakuba tukyali third world wano bagiyita batya mu taxation multiple tax I'm forgetting the term but tusasula omusolo gumu emirundi mingi ekitakkirizibwa naye osanga omuntu omu nga buli kintu kyakola kisasula omusolo. Double taxation. Yes. I think it's the double taxation. So we are jawo greed nti sente zijje ku center, create an effective local government service, oziwo autonomy, oziwo obuyinza katujje katono acho adotegeza butafiira ku bakuta kufiira ko ne kakati center ye inokola feeder road mu kono. Why center inokola feeder road yegundi ojja kwesanga districts zonna tezina infrastructure. Without infrastructure, how can you grow the economy? Because katugenda kulidayinga ku Kampala nako tekayina nguudo, kakyafuna road shading, kakyakubwa gundi storm water, meaning there is much that is lagging. Why? Facilitator gundi stream yemu inokola main road, inokola feeder roads, inokola drainages, budget yoneva watya the same resource envelope. But wano government buli agenda olukumiro tukutema lukola feeder road, buli olukumiro tukutema lukola mwala, ojja kwekanga infrastructure ya mukono ne economy ya mukono esolo kuba yimiriza shooting the high. Gwala nawe tukoze enguudo economy ekyusi badde keyo munajera wa Rubaga nenda basuna road ya Suna road inekuba eriva wano ku masanyalaze najja nankumbi okugenda ekabowa n'okukirira egondi Nyanama Nyanama wankulukuku ndeba wankulukuku awantu bona wakyukidde ddala, business eziriwo siramu ezibaddewo zitandise okubula. Betubanga twagala okutunuulira ku growth eya economy, tetugenda labira ku buzimbe buno buli mu kibuga Kampala, buli mu myala. Abantu besibye wano mu myala lwaki we mu center linze buli kimu tuvuga bisibye nkuba bwejja business nezifa biki efficiency mu local government yesobola okusitula economy eri expanded. Okay, katujje katona honorable tukomawo mpuliriza tugenda kubanga tetusukako kaawo ku nsonga eyo ndebo njagala tukomewo n'ensonga y'obutebenkevu. President Museveni ayolekedde kibuga Juba gwanga la South Sudan kulaba nga abakubyayogerezeganya ku bugenyi obutongole ndowoozo yetiddwa mu Salva Kiir Mayardit mukulembeze gwanga eryo, naye ensonga zino nazo zikyalemedde mu ddiiro.